waliwo abazira abeewaddeyo kukomererwa ku misaalaba nga bwe tuyingira Easter, era nga ke kabonero munnange akalaga nti abantu bali kugonayizinga obulumi Jesus Christ bwe yayitamu mu ggwanga era Democratic Republic of Congo. Joseph Laurent Kabila bw'atyo munnange yakomyewo, era nga ono yayingidde ekibuga Goma omuli abayeekera bingi nnyo ebyogeddwa ku sayidi eyo, abantu nga babitunuulira, naye nga ayogera kennyini ensonga ki eyabadde emututteyo. Ate munnange waliwo emmundu lye yayakaluli mu kibuga Goma, era abayeekera ne babaako ebintu bye bateekawo obukwakkulizo nti bye birina okuba nga bituukirizibwa, era nga amagye amagwira gonna baagaagala gabe nga gafuluma obuvanjuba bw'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Mu ggwanga erya Sudaani bagamba nti gunsinze aliwa bitono beetonze eri gavumenti eya United States of America. Salva Kiir alemeddeko, agamba nti ye tagenda kuva mu ntebe kulekera muntu yenna. Kale bwetyo munnange kulamusizzaako gwe nampuliriza wano ku Uganda at large, nga bulijjo mu mikwesese bwetutyo tuli butoola. Tutandikire munnange ku bazira. Kakati munnange omu ku bazira, era nga ono ensi yonna gwesinza okubeera nga etunuulira, musajja wa myaka 64 ono yakomereddwa ku musaalaba, era nga munnange kino yakikoze okubeera nga annyonnyola ennaku enzirugavu ennyo Jesus Christ bwe yateekebwa, bwe yakomererwa ku musaalaba. Kale bino byabaddewo ku lunaku olwa Good Friday. Munnange omusajja ono omukkiriza ebitagambika bw'atyo mu bifaananyi alabika nga akomereddwa ku musaalaba, akomereddwa ku musaalaba ku lunaku olwa Good Friday, era nga guno nno munnaye si gwe mulundi gusoose okubeera nga akomereddwa ku musaalaba mulundi gwa mirundi 36 bakamukomeera emirundi 36 nti goba olina emyaka 23 nti okyali muto nnyo, kakyogedde nga akomererwa, kasookedde nga akomererwa emyaka buli mwaka bamukomerera. Kati munnange Ruben Energy era mutuufu Energy wa myaka 64 alabibwa ne banne abalala babiri abamalirivu ennyo bwe batyo nga munnange bakomererwa ku misaalaba, era nga abantu babegesa amaaso, ekibinja ky'abantu kibegese amaaso ku kyalo ekiyitibwa San Pedro Katud, kino kisangibwa mu Philippine. Kakati munnange ababadde babakomerera bwe batyo nabo bayambalidde ddala mu nkola ey'abasirikale Abaroma, Roman soldiers, era nga bano bwe batyo babadde babagalidde ennyondo ziri enzibu ennyo, muganda wange, nga bakutte emisumaali inchi 2 emiguwa bwe batyo munnange, nga kino gyakubeera nga gisiba nga bakukomeredde ku musaalaba, bakutaddeko, bakusibyeko n'emiguwa, nga gino gyonna munnange gigenda kuba gikwatirira bano abeewaddeyo okubeera nga bakomererwa. Ruben Energy ne banne ababiri bamala okukomera ne bakusiba bulungi nnyo bwe batyo ne bakuwanikayo waggulu ku musaalaba. Akati munnange ebifaananyi byalabise omusajja nga era bamwambazza engulenga gye bayambaza Jesus Christ, nga yeesibye era enkutu enjeru mu kiwato kye. Bonna bwe batyo munnange bwe babadde bwe balabise nga abantu babeegese amaaso nga bya ddala si bya firimu. Naye kye simanyi nti oba lino effumu lino eryasembeyo lye baafumita Jesus wano mu Lubirizi oba nalyo baali bafumise, naye njirikira ndowooza Jesus yali amaze okufa, ndowooza baali bakebera oba afudde ne bafumita bw'effumu eryo. Ndowooza bano kyabadde tekyetaagisa kubanga bo
ate babadde tebeetaaga kugenda kufa kuzuukira. Kakati munnange nga bwe nkutegeezezza nti Energy ono nti abadde musajja muzira nnyo, nti emyaka 36 era nga n'omwaka guno kye kimu amaze emyaka 36 nga buli mwaka bamukomerera ku musaalaba. Kale munnange newankubadde nga bw'ati ategeezezza nti kati agenda akaddiwa kubanga alina emyaka 64. Kakati munnange agamba nti asanga obuzibu okubeera nga takomererwa kubanga abantu ku kyalo ye muzira waabwe babeera bamugamba nti munnange Energy tukusaba ne kuguno omulundi otufiiririre. Naye ate agamba nti alina obuzibuzibu ku bulamu bw'ebirwadde eby'ekikadde bitandise okubeera nga bimulumba. Kale bw'atyo n'abeera nga amaanyi gagenda gamukeewa. Kakati munnange omukolo gwe bayita Mashebure celebration era nga gulaga nti abantu babadde bwe batyo mu mbeera ey'okubeera nga batendereza omuzira nga omusaayi oguva mu basajja bano bwe batyo tebasooka kubeetisa misaalaba nga bakuba n'ekibooko bakozesa amabanda. Kati olwo muganda wange kakati nti bano babanga balambuza okugenda mu kitundu kino era nga babeera tebambadde kugamba nga nti abasajja tebambadde masaati, babanga balambuze okuva mu bitundu eby'enjawulo. Kale bwe batyo babeera bambadde biddugavu era nga bambadde n'engule, batambuza bigere, tebambala mugoba, tebambala sandoozi, tebambala ngatto, mu musenyu mu kasana akangi era ku streets. Kakati munnange bano bwe batyo bagamba balabwako nga beekuba nga bono gamba nti gundi nsabula naawe onsabule mu mbeera efaanaganako bwetu. Kati babeera beekuba bwe batyo era nga bavaamu omusaayi, beekuba kibooko bakozesa amabanda era nga munnange omusaayi bwe gutyo ne gubuna buli wamu. Ng'oba olaba nti omusajja ayambadde empale naye ng'omusaayi gugenda gukulukuta buli era ng'abantu bonna munnange bwe batyo batunuulidde. Abatiitiizi babeerawo nga balaba abavumu nga munnange bakubwa kibooko kukosa na bali ababa beetisse emisaalaba be batwala banne ba Energy ne banne ababeera abagumu. Kati munnange bagamba nti kino kibaddewo ebbanga lyonna mu bibuga nga Mexico, San Fernando era nga nayo bagamba nti kimaze emyaka 6. Kimaze emyaka 6 nga kibaawo era nga nti abantu abaavu babeera beegayirira okubeera nga basonyiyibwa okusa n'okubeera nga bawonyezebwa endwadde n'okubeera nga basaba bye baagala mu kaseera ako kwegamba ak'okwerumya mu bulumi obuli fiziko obwa ddala. Kakati munnange nti abamu bateeka emitwe gyabwe ku ttaka, feesi zaabwe ku ttaka era nga bwe batyo babeera kye balindidde bannaabwe kubeera nga babakuba ebya ddala. Ntuteeka feesi yo ku ttaka bw'oti ne weebaka teri kukwatayo, then kati banno oba munno n'asooka akukankabula. Abamu bakwata amagirita bwe batyo ne beeryebula ku migongo omusaayi bwe gutyo munnange ne guyiika. Tuli ku lunaku olwa Good Friday nti ffe wano e Uganda tuyinza kulaba obanga batambuza musaalaba babe batyo naye eri ewalala muganda wange kakati munnange nga bwe nkutegeezezza nti feesi baziteeka wansi bwe bati abamu okusobola okubeera nga bakubwa kibooko nti bakwata n'ebintu ebiringa amagirita okubeera nga beereebula kweryebula kwesala musaayi ne guyiika kibooko neekaaba. Kale munnange kino kikolebwa nga abantu bonna balaba era nga kiraga kwegamba okunyolwa nti mubakolera okubeera nga munnange balaga obulumi bwabwe era bawanjaga eri omutonzi okubeera nga abasaasira abaddiramu naddala abaavu babeerayo nnyo. Kakati
1980 emyaka egyo Energy kigambibwa okuba nti yafuna obuzibu yafunamu accident awo bwe yava ku mwaliriro ogwokusatu ku kizimbe ekimu mbu n'agwa kati mbu n'alongoosebwa kati bw'alongoosebwa mu myaka egy'olwenda gye tulimu Energy ono yagwa bitwogerako eyakulembeddemu bonna baye buli mwaka kati myaka 36 ng'akomererwa mbu yagwa ekyamuviirako kuba nti nno ayita mu mbeera efaanagana okubweti nti akkiriza nti kantambule kaneti ku musalaba ntambule mu kifaananyi ekya Jesus Christ nga kye yatambuliramu mu kaseera ako akazibu ennyo kukomerera ku musalaba kukubwa kukomerera ku musalaba kufa na kuzuukira kati yakomaawo kukomerera ku musalaba era munnange oluvannyuma n'aggyibwayo kakati nti kino akikolanga Thanksgiving ku kiyalabanga ekyamagero kuba yava ku mwaliriro gwa kusatu n'agwa wansi era n'alongoosebwa naye teyafa kati akirabanga miracle kati bw'atyo n'asalawo n'agamba nti munnange naalibadde nafa kale munnange ekyo akikola okubeera nga kwegamba alaga okusiima kwe eri Mukama Katonda okubeera nti yamuddiza obulamu era munnange abantu bamulaba ng'omuzira bamulabira ddala nga omuzira kakati bagamba nti ku lusozi luno olujjudde omusenyu bagamba nti n'abalala abakkiriza abalala bwe batyo bajja bambadde biwiigi ebiriko oba engule eziriko amaggwa era nga bwe batyo beetisse emisalaba egizitowa ennyo mu miti egizitowa giri emigumu ku migongo gyabwe era nti batambula mile nga 1.5 mu kasana akangi ennyo bwe batyo paka ne batuuka ku lusozi olwo kati bagamba nti abasajja bano nga bwe nkugambye nti baba n'emisumaali abasajja ababakomerera baba n'emisumaali giri gya inchi 2 inchi 4 era nti babeera bambadde nga Roman soldiers kale munnange emisumaali gino bwe bate bagikomerera mu bibatu byabwe ne mu bigere ku musalaba ogubajjiddwa mu miti emigumu ennyo era nti bano bebakomerera bamalako eddakiika 10 nga bali mu maaso g'abantu abangi era ebifaananyi nga bikubwa nga bw'obirabaawo kale munnange nti kino kyatandika 1985 bw'atyo bw'ategeeza omukulu gwe bakomerera Energy atugamba nti bwe yava ku kifulo ey'okusatu n'agwa ku kizimbe era kyali kyamagero nnyo okubeera nti awona era gamba nti mu kaseera ako bw'atyo n'awa okusalawo era ne yeeyama eri Katonda nti agenda kuba akola sacrifice okwewaayo okubeera nga munnange yeewaayo ku olw'obulamu obupya bwe baamuwa agamba nti ayagala kino ekyaliwo ku mirembe giri ekyokukomerera Jesus Christ akikomyewo nga Thanksgiving agamba nti kino yakikola oluvannyuma lw'omwaka gumu ng'amaze okubeera ng'awona accident eno eno ku kifo era bw'atyo ne yeeyunga ku senakulo gwe mukolo ogwa crucifixion era nga eno yeetikka omusaalaba ng'agenda ku lusozi luno lwe bayita Brawl Hill of Crucifixion kwe babakomererera era omukulu ono ayongerezako n'agamba nti ye kye yawulira okuva eri jjajjaawe agamba nti embeera eno ebaddengawo mu Philippines kuviira ddala 1945 paka 1950 awo we yatandikira 1945 awo nga Abajapani bamaze okubeera nga munnange bamaliriza World War II mbwe embeera eno bwe yatandikira
kakati munnange ebyo biri eyo nti gwe oyinza okubeera awo nga Esther ogimalako bwotyo naye abalala bagimalako na biwundu ebyamaanyi ennyo era omusaayi gukola ki guyiika. Kati bwetugendako mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, eggwanga erya Democratic Republic of Congo, munnange eyali President Kabila bw'atyo akomyewo mu ggwanga lino oluvannyuma lw'okuva mu exile gye yeeteekamu. Kati bw'atyo yatuukidde mu town eri mu buvanjuba obw'eggwanga lino oba Eastern City ey'e Goma. Munnange ono Joseph Kabila bw'atyo gavumenti egamba nti awagira abayeekera mu kitundu kino eky'obuvanjuba era nga bw'atyo yakomyewo okuva mu self-imposed exile lunaku lwabadde lwakutaano ku Good Friday. Kakati munnange omusajja ono nga bwe nkugambye nti ng'amaze okubeera nga atuuka mu Eastern City eno Goma emyaka 2 kati kasokedde nga agenda mu buwaŋŋanguse. Kabila yava mu Congo 2023 era bw'atyo yakomye mu kibuga Goma era ekimuleese kubeera nti yeenyigira oba participatinga mu nteesaganya oba mu kaweefube okukubeera nti nno emirembe gidda mu kitundu kino. Kakati munnange era nga eno tukimanyi bulungi nnyo nti abayeekera bano aba M23 abawagirwa eggwanga erya Rwanda ekitundu kino baakisalirako ddala era ekibuga ekya Goma bwe batyo ne babeera nga baakiwamba. Kale abamu ku ba associates aba Kabila era nga okukosa ne ba senior M23 officials bwe batyo bamaze okubeera nga bakonfaminga kino era okwogerako eri bannamawulire mu ngeri ey'obuteerabisa boogerera mu kyama bwe batyo bategeeza ne bagamba nti tebasobola kubeera nga boogera bingi nnyo ku nsonga eno kubanga tebakkirizibwa kubeera nga boogera eri bannamawulire. Kale nti emyaka giweeredde ddala nga ekitundu kino kirina obuzibu era nga bwe batyo mu kibuga kino ekya Goma oludde kyawambibwa Bukavu nayo neetwalibwa mu mwezi ogwokubiri mu January bwe bawambirwa Goma era munnange okulwanagana kuttidde ddala abantu abali eyo nga mu 3,000 era ensi yonna ekirabira ddala nga ekintu munnange eky'obulabe ennyo ekitutte obulamu bw'abantu obungi ennyo. Kigambibwa okuba nti abantu abali eyo mu miliyoni 7 bo bwe batyo bali displaced tebalina we beegikaluba. Kati Kabila bw'atyo ayagala kubeera nga yeenyigira mu kaweefube okubeera nti nno bazza emirembe mu kitundu kino. Bw'atyo omuyambi bwe yagambye era yagambye nti buli muntu yenna ayogera ku Congo nga tayogera ku bannansi ba Congo. Everyone is talking about Congo without the Congolese. N'agamba kino kiri abunomo, kino tekiri nomo. Kati munnange eyali president bw'atyo alabika era asuubira okubeera nti nno agenda kuba ayogerako n'abatuuze mu kibuga kino ekya Goma era nga okusinziira ku ba associates bagamba nti yaberekeddwako nti byabamuwerekeddeko yaberekeddwako kuruye kubanga juka naye n'ekibiina ky'ebyobufuzi naye ate ekibiina ky'ebyobufuzi eri baakiwera nga bagamba nti kyenyigira mu butabanguko obuli mu kibuga kino oba mu buvanjuba obw'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kale tekinabeera kiriya nnyo Kabila agenda kumala bbanga ki mu Goma oba pulaani z'eddala ezisinga waawo ziri zitya naye nti abantu bakirabanga bigamba ate ekyokutabulatabula Kabila okubeera nti azze mu Goma oba mu buvanjuba bw'eggwanga erya Democratic Republic of Congo bakirabanga ekiri controversial era nga abantu bagamba nti okubeera mu Goma Kabila kigenda ate kubeera nga kiteekawo obwonkenke bw'amaanyi kigenda kusajjula embeera wakati w'abayeekera ne gavumenti ey'e Kinshasa naddala mu mbeera eno eriwo naddala kati mu nteesaganya ezigenda mu maaso eza ceasefire. Kale munnange tukimanyi bulungi nnyo nti ba representatives aba gavumenti ya Congo n'abayeekera ba M23 basisinkana ekkata mu ntandikwa y'omwezi guno mu kibuga Doha era nga bali mu kaweefube okubeera nti enjuyi zombi
enjuyi zombi ziddamu okubeera nga zidda ku commitments oba ku bye baatuukako mu ndagaano peacekeeping agreement oba deal gye baatuukako, kubanga buli omu agamba buli luli lugamba nti bulune waalwo okubeera nti lwe luviolating oba lwe lumenya endagaano eyo. Kale okusinziira munnange ku political scientist Congo yagamba ayitibwa Christian Moleka agamba nti kirabika kino kiyinza ate okuvaako obuzibu mu politics wa Congo ne kireetawo ate obunkenke obw'amaanyi, kubanga connection wakati wa Kabila n'abayekera bano aba M23 eyinza okutabulira ddala gavumenti, kubanga President Felix Tshisekedi omwaka oguwedde bw'atyo nga anenya Kabila okubeera nti yabaakinga yawagira abayekera bano, era nti bagezaako okubeera nga bapulaninga okukyankananya, bapulaninga kye bayita revolution, okubeera nga bakyusa embeera mu Congo, era nga Kabila newankubadde nga abyegaana. Jjukira nti Kabila ono yakulembera eggwanga erya Congo ng'oggyeko emyaka giri gye yasooka okuviira 2011 paka 2019, kati gye emyaka emirundi yalina emyaka 29. Naye tukimanyi bulungi nnyo nti omusajja ono Kabila newankubadde nga ali awo, gavumenti ekinsa kyemweraliikirira nnyo, era ne pate ye ekibiina kye ky'ebyobufuzi munnange baakiweerera ddala nga bagamba kirina akakwate ku bayeekera. Democratic Republic of Congo bwetu yaweze ekibiina kye kya Joseph Kabila nga bagamba nti alina link nene nnyo ku bayeekera ba M23, era nga nti kino kyagala okubeera nti kikyankalanya nti baddemu oba eggwanga erya Congo liwambibwe abo bo be bayita abagwira. Kati munnange baani eno ey'ekibiina kino eza oluvannyuma lwa Kabila okubeera nti akomawo oluvannyuma lw'okumala emyaka 2 South Africa, era nga mu kibuga kino ekya Goma bamulabira ddala nga gyagenda okubeera nga asinzira okubeera nga akyakalanya. Jikinga nti Kabila yafuga Congo emyaka 18 oluvannyuma lwa kitaawo okufa Laurent Kabila eyakubwa amasasi 2-1, era nga kigambibwa okuba nti mutabani we omyaka 29 Joseph Kabila yali akimanyiiko ku biseera byalina emyaka 29 n'afuuka president, era interior ministry statement gye balirizinze bagamba nti Kabila ebikolwa bye n'ekibiina kye ekya PPRD bwe batyo basazeewo babiwere, kubanga bino biyinza okuba nga birina ambiguous attitude, bisobola okubeera ebyobulabe eri ekibiina, era nti babaakinga nti bano newankubadde bali eri beefuula nti abali mu byobufuzi eba Democratic Republic of Congo ne balina akakwate kanene nnyo ku bayeekera ba M23, kale ne babeera nti tebalina kubeera nga baparticipatinga mu byobufuzi, babalabanga abayeekera. Era Kabila kigambibwa okuba nti yasazeewo okubeera nti agenda Goma, kubanga ndowooza gy'asobola okubeera nga ate afuna protection okuva eri ye baayita abalabe be ab'e Kinshasa. Kale aba PPRD ng'ekibiina kya Kabila kye baaweze tekinaba kubeera nga kyogera ku kintu kyonna. Enaku olwokutaano gavumenti yo yagambye nti Kabila w'emyaka kati ssaawa zino 53 si musajja mukulu, kubanga jjukira yagenda kwa president nga alina emyaka 29. Bagamba nti emisango egyo gikwatagana kulya mu nsirukwe, era n'ebintu bye byonna byalina mu ggwanga era Democratic Republic of Congo bwe batyo baasalawo ne babeera nga babyowa. Kakati Kabila nkugambye nti abyegaana ebyokubeera ati nabayeekera ba M23 tabamanyi, era tanaba kubeerako kya commentinga ku ebyo nga bwe byakonfamingiddwa Democratic Republic of Congo gavumenti y'e Kinshasa. Kale munnange newankubadde nga ye yagamba nti agenda kuba ajja nti ayinza okukomawo nti omwezi guno gwennyini
mu ggwanga erya Congo naye ba senior PPRD officials bwe batyo beegaana bagamba nti Kabila tali mu kibuga Goma naye amawulire galaga nti already muganda wange gyali mu kibuga Goma era nga ku lunaku lwa Saturday spokesperson yatutegeezezza ayitibwa Barbara Nzimbi yapositize ku mukutu gwe ogwa X n'agamba nti Kabila agenda kuba ayogerako eri eggwanga mu ssaawa eziddako oba mu nnaku eziddako agenda kuba kati gyagenda okubeera ng'asinziira munnange kitumanyi wa ddala gyagenda kubeera ng'asinziira naye ng'ebigendererwa bye nga bye nkutegeezeza munnange bitambulira awo ayagala kubeera nga yenyigira mbu mu kutereeza eggwanga erya Democratic Republic of Congo era asazeewo okugenda mu kitundu kino ekyabuvanjuba kubanga nti gy'asobola okubeera ng'afunira protection newankubadde nga gavumenti ya Kinshasa yeegamba nti ono yeekobana n'abayeekera okubeera nga bakyankalanya eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kati munnange ate era abayeekera balina kugamba bo balemeddeku mu kitundu kino ekyabuvanjuba bwe batyo balina obukwakulizo bwe bataddewo era nga bo bagamba nti baagala amagye amagwira foreign troops zonna zive mu kitundu kino eky'eggoma ziveeyo kubanga munnange obunkenke bw'amaanyi nnyo era nga oluvannyuma abayeekera ba M23 okubeera nga babadde bafunye obuzibu emmundu yayase yayaka emabega kaawo nga balwanagana n'amagye aga Democratic Republic of Congo kubanga bano bo bagamba nti ebikolwa eby'emmundu eyayaka juzi yali operation yali ekoleddwa ku Goma era nga gaali magye ga Congo aga FARDC okukosa ne regional forces SAMIDRC nti abalwanyi abagwira era bano baali mu Democratic Republic of Congo kati kukosa nti n'abo aba Democratic Forces for the Liberation of Rwanda FDLR kukosa ne baloko militias abawazalendo nga beekobaanyi wamu bwe bati be baakola obulumbaganyi ku kibuga kino Goma nga bageza kukubeera nga bakirikala yiminga. Akati munnange era bano batutegeeza omwogezi wa AFC spokesperson aba yeekera nga naye aba M23 mwe bali mu beegattira mu association yaabwe eyo kati omwogezi wa Lawrence Kanyuka nga yagamba nti omwogezi wa coalition eyo ng'agamba nti bano beegumbulidde okubeera nga baleeta obulabe ku bannansi era nti n'okumenya endagaano eziriwo bazibreachinga nga zino munnange zaaliwo nga amagye ga South Africa oba South African Development Community SADC framework eyo ng'ekyaliyo jukira nti already bawithdrawing nti balina endagaano ze baatuukako kati nti amagye aga Congo kubeera nga gegatanagali agabali abaava e Rwanda n'abawazalendo nti galeetawo agabagwira bwe bati okubeera nti kati ate basalawo balumba ekibuga Goma kitegeeza nti babeera bamaze okuva ku ndagaano eyo abasadaka gye baalekawo kale n'agamba nti obulumbaganyi bukyankalanyizza ekisooka endagaano ze baatuukako okukosa n'okubeera nti kaweefubwe okubeera nti bazza emirembe mu kitundu naye aba yatemeddwako ettaka kati Kanyuka yagamba nti abalwanyi ba M23 basobodde okubeera nga bakuba amagye gano agabadde gasindikiddwa Kinshasa era nga basobodde okubeera nga Goma bagitaasa omuli n'ebitundu ebya airport oba ebidiridde airport babadde bagezaako okubeera nti nno ate bawamba era n'alabula n'agamba nti singa bagezaako okubeera nga bongera bagenda mu maaso n'ekikolwa ekyo bateekawo pressure agamba nti munnange kiba kitegeeza nti
embeera egenda kubeera nga ate esajjukira ddala nabo tebagenda kubeera nga batuula butuuzi. Kakati ne bateekawo ko obukwakulizo obw'amaanyi era nga obumu ku bukwakulizo bwe bataddewo baagala pull out eya SAMIDRC troops okuva mu region. Amagye gano gabagwira gafulume. Kakati AFC era bwe bati baagala nti abasirikale oba ba personnel aba FARDC amagye g'e Congo abagambibwa okuba nti nno bakuumibwe mu United Nations MONUSCO facilities baagala baveeyo era nga munnange kino kyongera okubeera nti nno kiraga kugaba bo beemulugunya bagamba nti bano oba ba peacekeepers international peacekeeping presence yaabwe yali badde eraga neutrality naye tewali kubeera neutral yadde n'akamu balaga batekinga side nti ne batuuka n'okubeera nga bahabaringa abasirikale aba eggwanga erya Democratic Republic of Congo abava mu ggye erya FARDC kati baagala nti abo bonna basarendaringe baveeyo. Abatunuulizi bo bagamba nti munnange demand zino zongera okulaga obunkenke obuliwo wakati wa rebel groups wamu ne ba international stakeholders nti kino kiyinza munnange ate okubeera nga kyongera bwongezi bonkenke mu kitundu kino ng'ate yo AFC munnange yongera okubeera nga yensesitinga nti baagala okubeera nga bakuba civilians n'ebitundu n'ebintu byabwe. Ekintu munnange bo aba kinsasha kibagamba nti ekyo munnange bakibuusabuusa kubanga aba M23 era still bwe bongera okubeera nga bateeka obutabanguko mu kitundu kino ekintu munnange ekireeseewo abantu okubeera nga babonaabona mu ngeri y'ekiyeekera nti bo bennyini bwe bagenda bakola obulumbaganyi mu bintu ebimu kurepinga abakazi n'ebirala ne baba ne babisiba ku magye ag'Kinshasa. Kakati munnange eyo embeera ekyali eyo era oyinza okugamba nti ekyali yabunkenke nnyo ekyali fragile mu kitundu kino ekya Goma. Kati ate munnange bwe tugendako mu ggwanga erya South Sudan bweto yeetonze era n'esindika delegation n'esindika abakungu ttiimu y'abakungu okugenda mu US ku nsonga eza deportation obutakkaanya mu kubeera nti Amerika yali esazeewo okubeera ng'ezza bannansi ba Sudan okubagoba mu Amerika. Kati bwe bati munnange ne babeera nga bagenze okubeera nga boogera ku nsonga eyo. Gavumenti ya South Sudan bwe batyo mu butongole nga bwe nkutegeeza nti munnange yafukamidde ne yeetonda era ne bati ne basindika ba senior officials okubeera nga bagenda mu Washington basobole okubeera nga munnange bamaliriza deportation dispute era nga essaawa eno America yali etaddewo blank visa ban. Teri kufuna visa kugenda mu America, teri kugamba ku America si yammwe bati mwagala kugendera ku byetwagala kale teri waliwo. Kati munnange South Sudan nga erina okubeera nga ate egonda. Kakati office eya Vice President Dr. Benjamin Bol-mel bano batutegeeza mu statement gye bafumiriza ku Easter Sunday nti bamaze dde okubeera nga munnange abadispatchinga delegation basindika abakungu muno nga muli Minister owa Finance Mariel Dangrin Atal okusa ne Central Bank Governor Johnny Ohisa Damian babati mu statement gye bafulumiza bagamba nti gavumenti eya Republic of South Sudan erangirira nti munnange egenda kubeera nga esindika high level delegation egende mu Washington DC mu nnaku eziddako mu maaso awo basobole okubeera nga munnange beegejinga butereevu directly naval officials okuva United States government mu nsonga ey'amangu urgent matter ey'okubeera nti nno munnange bazza America ezza egoba bannansi ba Sudan 137 essaawa eno nga munnange bali ku deportation orders okuva eri United States
Sudan kyebadde ewakanya. Kakati munnange South Sudan delegation kigambibwa okuba nti egenda kubeeramu nga bwenkutegeezezza Honorable Maria Dongin Ata, Minister wa Finance and Planning, Honorable Johnny Ahisa Damian, Governor Bank of South Sudan, omukulu Elia Costa Faustino, Director General of Directorate of Civil Registry, Nationality, Passport and Immigration. Kakati olwo munnange kigambibwa okuba nti delegation eno egenda kubanga ekolaganira wamu ne US Department of State wamu ne Department of Homeland Security okusobola okufacilitatinga ekiragiro kino mu mateeka era nga basobole okubeera nga abo be baagala okubeera nga bazza United States abafacilitatinga enkomawo yaabwe mu mirembe. Bannasudaani abasukka 10 bwe bati munnange bagenda kuba bakomezebwawo, balina okubeera nga badipotingibwa era bakakasira baga nti gavumenti ya Republic of South Sudan bwetyo egenda kubeera nga taking full responsibility okubeera nga addressinga ensonga eno era nga egenda kuba serious nnyo nga bakozesa obwangu obwetaagisa bwonna. Ne bagamba nti bwe bati nga beetonda bagamba nti n'ensonga enzibu ennyo oba yabaleetera ebizibu erimu omukulu gwe bayita Kintu Makula era nga ono amanyikiddwa nga Nemeri Garanga, bagamba nti ono ensonga eno baali bamwaisolatinga international measures, bagamba nti bagenda kuba bazandatekinga okusobola okupreventinga okwewala ekyo ekyaliwo. Bagamba nti bakyejjusa incident eyo. Bino byali bitya kati omukulu ono Kintu nti yagandibwa okubeera nga ayingira eggwanga erya South Sudan emirundi ebiri oluvannyuma lw'okubeera nti bakitegeera bali ku Juba International Airport nti ono yali munnansi wa Democratic Republic of Congo bonga bwe bagamba. Kakati kino mu kubaawo oba incident eno mu kubeerawo nereetera Washington tuli mu US okubeera nti bateekawo embeera ey'okubeera nti visa eza South Sudan zonna baziteekako envumbo era bonna balina passport muganda wange ne babeera nga tebakyasobola kubeera nga bazikozesa nti bave mu ggwanga erya Sudan beeyongere bagende mu America nedda. Kati Juba bwetyo ne yeetonda negamba nti bannange kino kyali kibi nnyo era tusuubiza okuba tekigenda kubanga kiddamu. Twetonda, we apologize for any inconveniences caused to the United States of America and reiterate our desire to resolve this issue swiftly and in a spirit of cooperation. Muganda wange byakwetonda Sudan si beefuula batategeera tuukayo beefuula mbubbo tebiriiko butategeera muganda wange. Kakati munange nga batulaga nti barespectinga nnyo era appreciatinga basiima President Donald Trump. Kati batanze okubeera nga bamuwaanawaana nti barespect bateekamu nnyo ekitiibwa n'okubeera nga basiima President Donald J. Trump ne Secretary of State Marco Rubio for their supposed leadership and continued commitment to enforcing US immigration policy. Agari munange abantu nga bagamba nti nno mulina okumanya limiti zammwe. Manyi bantu bagamba nti Sudan balina okumanya limiti zaabwe. Abasudaani bo baaliwo badike Sudan beefula nnyo abatategeera. Kakati munange babagambye temupretendinga kubeera nti mwe musinga amaanyi ate nga temulina maanyi. Si kyangu nnyo munange mbu embuzi okulwanyisa empologoma. Kakati era abantu nga bagamba nti wati ate nga US egambye nti paka nga mumaze okubeera nga mutta amakyalo nga mumuta alya butaala okuva mu house arrest n'okubeera nga murestoringa demokrasiya yengeri yokka gye mugenda okufuna chance ey'okudisikasinga
naye atajjukira nti zino arrangements ze bateekawo kati nga gavumenti ya Uganda egenda kuteesa ne America. Mujjukira waliwo abaatuukayo wano abagenda kuteesa ne gavumenti ya America ne baasisinkana ng'oba baani oba ba MP n'ate ne MP bwe bamusisinkana baafuna chansi kwegamba omuntu gwe baasisinkana ng'alika ku mutendera gwa MP ayogerezeganyeeko nabo mbu tebalinawo kati ne babbulooka ate bafuna ssente nnyingi babbulooka bategeka ensisinkano ezo bafuna ssente empitirivu nnyo naye bwe twogera ku nsonga ya Machar ye Salva Kiir agamba tagenda ku backinga down newankubadde waliwo obunkeke bw'amaanyi nnyo naye tagenda ku backinga down tagenda mbu kubeera nga akkiriza pressure okubeera nga bamukonkobola omukono mu kibya era tali ready kubeera nga obuyinza amulekera omuntu yenna. Jjukira ti Kiir awagirwa nnyo General Museveni era General Museveni ali mu ssenta nnyo mu nsonga zino ez'okubeera nti amukuumidde mu buyinza. Kale era amagye ge Uganda gye gali nnyo e South Sudan kakati ne Kiir bagamba nti yalaga Museveni mukoddomi we nti yayinza okuba bamuyita Akol, I think ye Akol mukoddomi wa Salva Kiir mbu gwasuubira okubeera nga amuddira mu bigere. Naye munnange newankubadde alina strong backing eri General Museveni, naye bo bannansi ba Sudan bagamba nti kituufu alina backing eri General Museveni ne si ate backing eri bannansi ba Sudan bo tebamwagala kisinzira ndowooza era kiringa bwolaba wano ndowooza abadinka bafiira ku Salva Kiir, abanwera n'abalala ndowooza ne babeera nga bafiira ku Machar. Kale munnange Machar yakyaliyo era nga babadde nga bagugulana nga first vice president endagaano gye baatuukako 2018 basobole okubeera nga bazza emirembe mu kitundu kino, naye babadde nga following out ne mukama we. Kati awo kirabika ndowooza waliwo atakkiriza nti mukama wange bulimu yeeraba ndowooza nga naye ebintu si byangu nnyo e South Sudan eyo era tukyeyongera okulaba obunkenke bw'amaanyi. Ye already Salva Kiir akimanyi bulungi nnyo nti General Museveni nga bye yakikola e Kenya wali nange asobola okuntaasa oba oliawo. Sigenda kubanga nsukkawo wano muganda wange kankome wano ate tuneeyongera okubeera nga tubitegeera ebiva ebunaayira. Mukama Katonda akuume.